ebintu byatandika okunkozesa natandika butaba na mirembe ntya ntane kwogera mu bantu nzuka nemalidde bakyali bagera ensula nabo sibagamba nkitwala ng'ekyama ntya biswaza nentambula nga nkaaba nga mbirowooza nenda kukola ki ndazeewa nendatandikirawa tugenda okulaba ndaba amasabo byaddala waliwo amasabo ago 3 nsafaayo manyi nekyali wange ningi twingi nanga atuulaawo nentuulaawo musawo munda nentuulaawo. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi komediani oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Ku MR Live kwe tuli campaign tulimu ya back to school campaign gwalina kyonna ky'olina obwana 17 tujja ku nguudo mu family katonda zatanaba kwanukula budda ku ssomero buli boyamba akaana akato okutuukiza ekiroto kyako oba oyambye mukama tunayogera tutya twayama twayigiriza kusoma yene enjiri ya Kristo gye tubuulira ligenda etya mu maaso nga tetubuyigiriza kusoma Bible na biwandiiko 5,010,000 twetaaga buli kaana kawe 3,300 osobola okutuyambako nabagamba era buli kaddembe kibagamba nti ze ngaze situsobola omu naye bwe twegatta tuyituuka wala Katonda atukozesa okuyamba tulemeka kanyala gwawulidde eddoboozi lino nkusaba Mukama Taata nkusaba muganda waffe Katonda akozese otukwatireko oyo Katonda waffe Mukama Taata atutadde wano we tuli yayina ensonga lwaki atutaddewo era atwogeza ebigambo bino ensonga lwaki akutadde mu position ebiwulira yamba ku mwana omuto oyambe eggwanga lyaffe buli boyambe eggwanga lyaffe olwo tuba tufunye ensi ey'enkya eribaamu akasana akatazikira nze nzikiriza nti gwe yantuma okukola ngukola buli wendaba ewali amaziga ewali okulumwa njijawo ne microphone naye waggulu waabyo nekisinga okumpa eddembe ku mutima kwe kutunuza microphone munze gwempita star wange twatandika ffenna obulamu yakuba ennyimba ne tumwegomba n'atusikiriza okumwegattako twatambuliranga ku street zonna tugenze Nateete tugenze buli wamu super chance akozesa bulungi omukisa gwe yekumye bulungi era kyovora nange olwaleero mba proud ekimala okumuyita celebrity wange star wange era okutulako nze nno naye Katonda aze mu ssaala zange mugoberera nnyo ku mitimbagano kwaweerereza ne mu kampu gyaba ne waggulu waabyo n'ennyimba ze zimpummuza kuba ndabira ddala omulwanyi alwanya olutalo luli Sawulo lwe yalwana n'alumalako mu ngeri weese ekitiibwa omukulu super chance wangi taata nesimye nnyo nange nesimye okusanga mentandikira bongo muganda wange long time ebbanga ddene Mukama mulungi ekiseera kyonna omanyi ensi eno temalikako nze nakkiriza nti okumalako Kampala eno n'ensi eno tulina kwekweka mu Kristo nze nganze mweneekweka ate okimanyi nange nakkiriza Kristo era mweno sole gye tulimu menagirira ebintu nga binjize nenjira biki ogenda biwulira onkutudde omutima ndi musajja muloko kiki ekyaliwo munange ekyaliwo omuntu ekyali wange sijja namukweka bamuyita Kalifaganaga yankwata nantwala mu ssabo nandika eyo nemala mu ssabo ennaku 3 kati okuva nava mu ssabo gye yandika ebintu byatandika okunkozesa natandika butaba na mirembe buli kintuukako kati kale nga bw'omanya omuntu bw'aba akutute mu bintu ebyo buli kikutuukako ga oba kyali wange yankola kino okuntwalira okitegeera kati buli kintuukako naye oba Kalifa yandoze oba yankoze kino mu ssabo gye yantwala kuba yantwala mu ssabo nebakamu ennaku 3 emizimu neginkabirako negintaganjula neginsikambula muganda wange musabo mu maali bakusibiddemu musabo kamwe ennaku 3 kyali kiti musabo tebansibiramu naye twali mu lockdown ojjukira lockdown eri yali kaali nga tebakkiriza kutambula kati twava ewaka Kalifaganaga we nali mbeera netugenda mu studio twali tubeera Kawempe Jinja Kaloli naye nga studio eri Makindye Luwafu kati twavuganga okuva Jinja Kaloli netujja mu studio buli lunaku naye nga tutambulira ku pikipiki kubanga ebiseera bye bali tebakkiriza mmotoka kati lumu we twajja nga bulijjo nga tumanyi tuddayo biki tetwaddayo Kawempe zaali ssaawa nga 7 wetwavuga okuva mu studio wa Nakiwanda twagenda Kabowa kati nga omanyi otambula nekyaliwo omuyimi nga munene tomubuuza buli omulaga mutulaga batulagawa egwe oba otudde olaba nga agenze wano oli awo tugenze wano tuva mu studio wa Nakiwanda tugenda Kabowa tugenda sinali sigenda nkuwa Bakalifa
nekolu lwasooka wagira biki Kalifa ngamba tuzze waka bikigenda okulaba ndaba amasabo byaddala waliwo amasabo ago 3 nsafaayo manyi nekyali wange ningi twingi nanga atulaawo nentulaawo musawo munda nentulaawo eri manji wali abakazi abafuwa emindi bani biki sasooka kutya nga manyi ndize nekyali wange ntubeeraawo ne kati batuuka ekiseera Kalifa yaŋŋamba yingira munda n'afuluma ebweru n'asigala ebweru wayitawo eddakiika nga 10 mbuuza Kalifa alabye nga sikyalaba Kalifa Kalifa nga simulaba nenekengera kale obudde bwali buyise kuba twajja saawa 7 zawero ya saawa nga 7 kitundu 8 na Kalifa simulaba agenze ez'ekiro kati nga nakusula awo sina kyakola kubanga twali tetutambula muloko down neebaka kati Kalifa ayina akabuuko bakaganda akayita ate bakayita dokita kikajja nga ndikampa 5 buli kumaca kwaka 5 sipagenda okufuna ekyokulya nesifaayo kusooka owakanga naye dokita abeeraawo sasooka kufaayo ogwasooka kati ogwokubiri olunaku olwaddako ini nebanga yeekengera nesikola ki Kalifa mukubira essimu takola ki tazikwata nebuuza Kalifa kikyaliko engoye zange nazirese wa Kalifa waka ndi mu ngoye ze nagiddemu era nazo ki kati olunaku olwokusatu nina mukwano gwange bamuyita Sobbe naye twali naye mu badi karakita mukubira simu mwebuuzaako omugamba mwana Sobbe Kalifa ndese eno jjukira twali mu badi karakita abaana twali bangi mu badi karakita naye bagenda bagira omu ne bamuvaako nesigala ne Kalifa abantu tuli babiri kati wonoona gwe nakubira essimu baali bayawukana ne Kalifa mukubira essimu mugambo waayi Kalifa yandese ne kabwa lisole kireeta dda nanga gwe super chance byolimu ebyo biveeko Kalifa ajja kuloga kati jjukira oli Sobbe yali amanyi nnyo Kalifa nga abadde naye ebbanga kati bwe yaŋŋamba ekigambo ekyo nenzukuka nenzirego neŋŋamba jjukira nze neddira omuziro gumu ne Kalifa nze Katende ye Mukiibi tweddira Lugave naye nga tagattamu nti kyali wange ono tubali tunoonya hiiti naye hiiti ngaetubuze wate nga yagenze ku musawo ne bamusaba muganda we n'atwalayo nze nayozamu binaakola nze jikupa kati wano mu Buganda wema muddira omuziro gumu n'omuntu muba ba Luganda nentyamu kati wentya ennyenye ennyo nentambula kiwalazima noonya wendaga sitabawo engoye zange nazitekakawo walo sirina wembeera ne mu bbanga bwenti kwe kusalinkiza nengende wa Pastor Tom ndoza Pastor Tom emutundu munyi waawo nengenda nenjogera nengaba ne pastor n'omukwano gwange yandese mu ssabo maze ennaku 3 wa pastor baŋŋamba gwe oyinza n'okugweddala bw'otalokoka okuva ko lunendo okukanzi nali musajja musiraamu walokokera ku lunaku lwakusatu lwatambula n'ova mu ssabo webale nnyo nga Sobbe amaze okubuuza ntidde nange ntandise okupiikinga nti ngenda mu bapasita nenda mbegayirizi bansabira banegayirira bandagula buli kimu enze nga ntya n'okuva ku kyaki engamba nkoze nta naye kajjukira engoye zange ziri wa Kalifa nkobera Kalifa simu yagana okukwata kati nga nva wa Pastor Tom nga bamaze okunsabira nga ntambula okuva ewa Pastor Tom paka ekawempe nga tambuza bigere jjukira tewali mmotoka zitambula tewali ki nga nange sina mu majja tuke wa Kalifa njira nkonko na biki baga banyikasuke nabo kazukizi baga yensawo yengoyi genda bane natambula nka banako yandiko bali gwe mekaniki ulenzujukire embeere eyo ginali mu kyali wange njano kaba mazika nentambula nka ngamiroza nenda kola ki ndazeewa nenda tandikirawa jukira abayimbi twalide tukole biseera ebyo nsula wa kyali wange angobye sina kiddako kati nga ngende nateetaawo oloka studio kebali bakoze basobbe nga tubeerako ne basobbe nga tweyiyayiyawo biki ninga ebintu binkozesa era mba naye base ebintu binkwatirira bimpeweeta mpulira obukazi nga sibitegeera mwana nga tandika okweraliikirira kanizikira kigawa pasita kibaŋŋamba nti ojja kugwa eddalu kati nga nvaawo ku studio awo nga ntambula nzireewa Pastor Tom nga baŋŋamba olina kulokoka jukira nalokoka naye atula obulokozi buli bwe nagenda nafuuka mulokole natandika kusaba wa Pastor Tom nga bamala bansindika ku Prayer Mountain Seguku simba wakati waliwo ogambye nti yakuleka mu ssabo ennaku 3 ng'emizimu gikukkako gyakukanko gijja mu ssabo kale mu ssabo nalootanga ebintu byensika mu kirooto nga ne mu kirooto kulya ebintu
waliwo ekikuta omukono ogwo nekineeno binwanira biki nempa mukendo kujoti nga sina kyendaba nzira nga omanyi kati kumbe ndowooza ebintu binyingira awo kati wenda nebakeyo ebyange bintu bitandika okunkozesa ntandika okwogera mu bantu nzuka nemalidde bakyali bagere nsula nabo sibagamba nkitwala ng'ekyama nkyabiswaza kati nga ngenda wa pasita Tom nga bansindika ku Prayer Mountain Seguku Prayer Mountain namalayo emyaka egyo ebiri nze gola nasoma discipleship ne bantikira ebintu byonna mbina wano ne bantikira byonna buli kimu ne bambatiza ne certificate njirina kati panga linabeera ku Prayer Mountain ebintu tebyankozesaako banduza waliwo amanyiga Katonda ku Prayer Mountain naye nga omanyi nti naye sijja kubeera ku Prayer Mountain ebbanga lyonna nogenda neeyiiya kati nva ku Prayer Mountain nziramu nzire nkole ki tandika okweyiiya bannange ebintu nga biddamu binkozesa ng'ebintu binkozesa nga bannange nga neeraliikirya ekintu ndali nakitwala ng'ekyama ntandise okubulirako bakyali bange ebintu nno omwana binkozesa bikibo babiyita byakusaaga sikira kubayo nenekubira omulanga ku social media niye nakati abantu babiyita byakusaaga naye bakyali bange abandaba mwenna baboyibira ebintu si byakusaaga ebintu binkozesa naye n'oluyimba ndowooza nakuba oluyimba baluyita ebintu kubanga ffe abayimbi buli mbeera ekutuukako okuba luyimbi okitegeera naye nga akanyimba oluyimba lwange kumbe sinze nzikago bikozesa n'abantu abalala bangi abantu banneebazizza oba litukubira luyimba oba balitukiikirira abantu abamu batya okukola ki kwogera kubanga bajja kuswala super emboozi eno olowooza omuntu asobola kuvayo nagaa nti omanyimu abayimbi buli mbeera osobola ogifulamu ekintu n'ogikolamu ekintu oyiseewo oluyimba bannaffe bakiseetinga bwe batyo era bwe kibadde kitambula omuntu tasobola kuvayo nagaa nti akati ayagala kuyisawo linnya alippira ku brandi ya Khalifa ayiseewo kino maani gwaleewe nawe nandaba osobola okuvayo n'ogamba nti ndi kulippira oba ndikuba ti naye gwe kati kankubuuze kyogaba Khalifa aganaga erinnya lye lyenjogerako buli sawa nti yantwala mu ssabo Khalifa aganaga ye talina busobozi buvayo n'awaka n'agamba nti oyo ali oba nagenda ku poliisi nazigulako omusa kubanga guno guba musango okukola kino okunona erinnya ly'omuntu naye ebintu byenjogera bituufu Khalifa aganaga yantwala mu ssabo wadde nayimba oluyimba nti abantu balowooza nti oyimba oluyimba biba bigize bameni nayimba oluyimba nti ndi muyimbi ti ekintuukako ndaye speak it out by singing through singing okitegeera muyinza okulina oluyimba nemulowooza mbu stant meni zino si stant sina byakuyisawo oluyimba nti wakuba nti nze ni muyimbi nayimba ebinkwatako sitole entuufu naye nga Khalifa aganaga yantwala mu ssabo nemala ennaku 3 kati ebintu binkozesa nakati bikyankozesa super kijja kimu oba bijja bikyuŋŋana kyasooka kujja ekintu kimu kikyalo olabya ddala mukyala okiraba siraba naye mpulira omuntu nga nkwata eno owulira embeera ng'omuntu mukazi tebyogera wabula mpulira webako eri tebijja naye bwe nzijako ettaano etandika okwebaka awo nga bijja mpulira omuntu nga nkwatira obugalo bw'omukazi omulungi obugunda biki ng'omuntu nange mpulira nga nfiiringa fiiti nva nempulira nga ndi bulungi nga sina kyenkola ki naye kati embeera gye mpulira embi nga kinvuddeko mpulira obulumi nempulira nga makya nkeera nga sisobola tambula mpulira nkoowa nze bwe mba nakazuukuka ngaebintu byankozesezza mba sisobola tambula lwaki mba sirina maanyi ze nazina nga binkamudde mala kumalawo dakika nga 4 entandika opya nenywa ne ku mazzi olunziramu amaanyi obulumi obuwulirawo wansi eno busajja super mwana kakati kijja mu format kati gobyawulo kya kino ekyazze leero si kyekyajja luli si kyekyajja luli si byawula wabula nze kati nakimanyira onye ekintu kikumazeeko emyaka 5 nti kati nakimanyira okuvala ku dawuni kati gwe bala okuvala ku dawuni weyagwe paka kati kikozesa buli kanaku lwemba nebase olaba kati ludde bwa misana neba kuba nensumugira ndaba nga bijja bwe biti kuba kinezira kwebaka naye wabula kinalaba wembeera mu bantu abangi tebijja webaka n'abantu abangi webale nnyo tebijja kuba nabeera nga kupulira Mountain nga sijina kyemba ne bwe navaayo nga nebaka ewaka mbeera bw'omu biki nga bikola ki wajja okitegeera
mu bantu abangi tebikola simanyi ndowooza tebijja kuba nabeera nga Prayer Mountain Prayer Mountain waliyo maanyi ga Katonda nga tebijja naye bwe nava ku Prayer Mountain bitandika okujja okunkozesa bijja ebintu ebyo bisatu okusooka kyajjanga kimu nekiwera ekyokubiri kali batukisa nebiwera ebintu bisatu kati ng'ekibiru kinkwata emikono ekirala kinkwata amagulu nze mpulira kintu kinkutte ekirala nekinkozesa ndoza ekirala bwe kimala n'ekirala nekinkwata ze lutu nga ssatu metanika ebintu bino bituufu boyi bannanga bandaba emboozi mugiraba boyi ebintu bino byaddanze okuleeta ebintu bino mu social media nemukuwerwanako wa boyi munandaba nga amaze kugwa ddala omwana okitegeera nze neerwanako era omuntu yena ali eyo ng'olina pasita oba sheeka oba omusawo omutuufu asobola okunzijjako ebintu kuba boyinze ntambudde buli wamu ntambudde n'okwekyawa netolamu nalokoka naye natuuka nekiseera oba ngende nemamafina nebwampita kati nze ngenda kuba nekyawa nze nekyawa mwana sijja kulimba nekyawa kabuwa musabo kabuwa musabo ebyatandikira wali bulungi nali fit abantu bangi abandabako nga sinaba kugira biki mbeera nga ndi fit sina biki naye mwana akaana kukalifaganaga boyi oba nakola ki muyayi gwe mwana boyi oba nakola ki simanyi nakinakola muyayi gwe kalifaganaga mwana nosindikira ebintu kyokka gwe omwana gule oli mukuseka osaaga olowooza muno bintu byakusaaga boyi ekintu kyewakola kalifaganaga okimanyi oba tokimanyi mwana wanteeka mu ssabo ebintu binkozesa mwana goyinza okuba oli mukulya oli webaka fiiti oli fiiti obiyita byakusaaga naye maani nsula bubi nyinza okubanga bwemala njogera no mu kamera mba nga asaaga naye bamaani byenjogera si byakusaaga super chance anaki super gambye nze oyinza n'okunoonya amagezi gonsalya nekakubula owa pastor Tom waddayo Pastor Tom nebansabira nebansindika ku Prayer Mountain owa Pastor Tom yebakusindikira ku Prayer Mountain ebintu byaddala mwana era nze wolaba nze ndi musajja musabi okubaako ebintu ebyo mwana nina obwemba ngenda okwebaka nina okusaba ennyo osaba tekijja bijja naye era bisazasazaamu tebigira nnyo wemba nasabye essala yenyi wanyifa abasajja abalokulinga osabidde ddala n'osabaye naye nga mwana metaniki boy siri fiiti nze golaba emisana wano mba bulungi ondaba biki nseka biki naye ekiro kasita obudde buziba natandika okweraliikirira super chance waliwo abantu abaliyo nga bakuga otusinga enamba yesimu tosobola gibawa mulimu n'abagenda okusumbuwa nga bo bafere nze nga byenamba y'essimu buli interview zenko naye abantu bankubira essimu wenakubuuza ebintu bikozesa owulira otya onyumirwa owaaye bijja bimeka bikazi oba bisajja tebikufunisa embuto naye nga bannayikamba enamba yange y'essimu enamba yange ya whatsapp enamba gyembawa ya whatsapp eri 0752 99 4199 0752 994199 ate ya call ngonkubira bukubizi eri 0702 58 6524 0702 58 6524 just ya call kyali wange nkubira oba olina omuntu gomanya wakabi asobola okunzijako ebintu bino oba pasita oba sheeka boyinze sikyalina option yonayona mwana boyi ate nyongera okugamba n'okutegeeza nti gwe agenda okuyamba super chance kyali wange notalina ssente embeera yakweyiya nga bw'omulaba tosuubira ssente bw'oba ojja kumuyamba ojja kumusabira ekya ssente muyambe buyambi kolera katonda we yakutonda kolera ddunda lugaba yimira mu John 15:12 osinziiraawo yatukuutira kwagala kyeyatutuma kyokka era bwe yali atonda ensi amasuuka g'okwagala ge yagizingamu teyalina mpooza n'emungi yatusaba ng'amaze okukola ekyo kati ensi eno amasuuka g'okwagala ago engeri gye nabawondamu ekisa kye nange munsasule kino nedda yatukuutira kimu nti bino byonna amatiribo nagembawunzeemu ne gempunzeemu ensi eno mbadde nsaba munsasule ekintu kimu kyakwagala bannammwe nakunsinza so mbadde nsaba kasente muganda wange ono nze mumanyi talina bwoba omuyamba muyambe ku lwakatonda nze nzikiriza
musimno mulimu amaanyi abiri super mulimu sitaani ne Katonda abantu abo naba amaanyi naye Katonda waffe ebbanga lyonna zawangula sitaani ate mulamu bwe kirina nzikiriza mu Katonda ono wakisa talina bwawalana bwe kiri omukono gwe muwonya era talina gwa masanyu bwe kiri ffenna atuwa essanyu lwaki awo abalala essanyu ate ffe atuboola fe twamukola ki tetulina kitwamukola totuva ku Katonda ennyanja bwefuukuuka akaato bakakuba ne katagala naye abazira be batuuka ku lukalu abatiitizi babuuka mu kaato ne bagwa mu mazzi nze nzikiriza nti tugenda kutuuka ku lukalu wadde ng'ennyanja efuukuuse sitaani tugenda muwangula super chance nze nzikiriza nti Katonda yatutonda mulamu tafangako Katonda waffe taata waffe atwagala nnyo ebintu ebigenda super madde nsaba super tusabemukko Katonda waffe kitaffe gwatusisinkanyiza wano muganda wange ono omulabidde ebbanga ddene naye tuba tetufunanko time nene era mpanvu bweti ey'okwogera gwe yateekateeka olunaku luno n'oleeta mu maaso gaffe nze nkimanyi olina ensonga gwamuleese n'omutuusa ku platform eno era gwe amuwadde obusobozi obwogerera ku MR Live ku microphone gye twatukuza nze mmanyi olina ensonga taata mbadde nsaba obulumi bw'atadde ku microphone eno ekole ng'eddagala bonna ebumunuunemu taata tewali yatondebwa kubonaabona era tewali yandiyagadde kuba mu mbeera muganda wange ono gy'alimu sirina mafuta nnyo siri w'amaanyi nnyo mu kusaba naye nze nzikiriza mu Romans 10:10 waŋŋamba era n'onkuutira nti bwe ndikyatula n'olulimi lwange kiribeera kirinywezebwa taata gwe wakitusuubiza njatula Mukama taata era nkisa ku lulimi lwange nga nkyolekeza obulamu bwa muganda wange leka kibule ekyo ekimutawaanya talina musango bonna abakimukola oba yenna yakimukola obusungu abukkakkanye amusonyiwe ku mutima nga naye bwamusonyiwa naye waggulu wa byonna mu makati gaabo tekawo omukono oguwonya obukyayi bwonna n'ettima n'amasitaani agali wakati waabwe oganuuna ogatwale nangirira eddembe lya mukwano gwange addemu yeesiime nate namulabanga musajja musanyufu musajja ayambala n'anyuma twamwegombanga era bw'ati bwe yayambalanga enkofiira ye ebbanga lyonna bw'azze agyambala yayimbanga ne tumutenda n'ekyewuunyisa okuba kati nga ne bw'ayimirira okuyimba amaanyi takyagawulira olw'embeera emu emwesibyeko gwe watonda gwe bw'obanga gwe watonda ensozi n'otonda amayanja n'otekamu shaaka zirukwata n'ebirala kyogamba kino kisobola okukulema tata Katonda waffe nkusaba otusaasire totuvaamu tubikke n'omusaayi gwo nga naye bw'omubika n'omusaayi gwo otuyimuse totuleka kuzikirira gwe ayina eddagala eryenkomeredde era gwe ayogera ne biba tusaba ayi Mukama taata bino ebisumbuwa mukwano gwaffe bibe obibuze kibe nga bw'ayaayaana leka ayi Mukama taata kibadde mwafuna eddembe lye nate tusaba ayi Mukama taata ba destiny helpers tewali musibe yeesumulula kubanga empingu omuntu alina okujja n'essimu zalina kuba mulala tuleetera abantu abagenda okumunywereza mu Kristo aleme kumukyawa abagenda okujja n'essaala ewonye esingako eno eyaffe kubanga ffe tuli bato mu mwoyo naye ate waliwo bakitaffe tuleetera abantu abalungi mu bulamu bwera omugatte ku nsi omuwe breakthrough afune eddembe lye nate omuwe breakthrough mu buli kyakwatako music we ebyenfuna bizinensi ye n'obulamu bwe omuwe favor omuwe amagezi n'okutegeera ddala ddala era omulage nti si gwe mulabe we wabula sitaani ye mulabe we omuwe omutima ogwo ogukyawa sitaani kuba yajja kuzikiriza na kutwala byaffe waliwo omwongere era omutima ogukwagala omukuuma abe w'amaanyi nga bwe yali ozze eddembe lye mu ngalo ze abenga okwebaka akwesunga takweraliikirira nze nkimanyi gwe yatuwa amaanyi yatuyisiza mu kufa atutuusiza wano osigala gwe Mukama gwe taata era olina enteekateeka ey'amaanyi gye tuli byonna mbisabe nga mpita mu linnya lyo omwana oyo omutukufu amiina nze nkimanyi kigenda kuba era nkimanyi obulamu bugenda kukyuka gwe mwana Katonda ali eyo kikole gw'ayina kyonna kyonna Superchance ono omusajja mulungi musajja mwesigwa tojja mufunamu buzibu gwasobola okumusumulula kitaffe mbyenzikiriza naawe asobola okuba mukwano gwe n'omubudaabuda osobola okukikola ng'oyita ku namba ze z'essimu ku MR Live kwe tubadde
MR live ko tubadde wadde nga program ene yambibwako AK Fashions au kunabukeera oyagala kwambala menye kindeke kijaketi nkofiira oyagala kuba pate kuwesa mukolo kitiibwa kutuuka abantu bagambe nti wuyaze tumwanirize abeko ne kyayogera kukuletera kazindalo nga tunna kasabolwa naye nga ekikuyambyeko yendabikayo wene AK Fashions ebikoze ansa eziina genda oyambale onene olwono n'abantu bagambe nti yoyo wadde nga tonnayogera nti yenze Client Beauty World batunzi ba bizigo nze nzikiriza nti enfaana nayo kyekitiibwa kyo Client Beauty World bapepeta olususulwo bimugabo yagala kwerukamu kukoggamu kuddugalamu olina binamakula abyalemera ku feeso tegeerekeka beeyune bajja kuyamba olwono naawe otuuke ewantu bagambe nti wuyaze batandika okuyita omusama naye ngaekituufu togenda nkona bweru tobadde ku Land Star Hotel kitegeeza kigwe yagala okuwummulamu rooms ezeddembe ezajjula essanyu baweita bajjula ekitiibwa n'okwewayo eri omulimu gwabwe basanga Land Star Hotel one opposite Papa's Sport emakindye akamera ak'ettendo koolya nga bw'omwenyamu byonna bwogenda okubisanga beeyune oba bakoneko genda ku Facebook website obanoonyeeko bookinga naye oba oli mitala w'amayanja ng'ojjeeno okuwummula buli kimu osaye nga bakikukoledde oyayitaga famire kujja kuwummulamu n'ebirala Land Star Hotel ebimalanga weraba